Mugamba mutebagala balungi abekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ati nate olunaku olwaleero. Kaakati no olunaku olwaleero tugenda kutunuulira kye tuyita okugugunuka. Gw'atamanyi kigambo ekyo oba atakiwulirangako oba atamanyi kye kitegeeza. Y'embeera omukyala gy'abeeramu nga oyisa omukka nga muli mu kikolwa ky'okwegatta naye ng'omukka gugubeera nga bw'olaba omuntu anyampa oba afuuwa bwentyo bwe mba nkyogera mu kukitegeera obwangu nti obeera oyisa omukka naye nga guyita wansi mu nnabunnyayo oba mu mmana. Teguyita mu kabina nga gye gulina kuyita, guyita eyo. Omukka guno ebiseera ebisinga gubeera omukka ogubeera trapped munda nti waliwo ensonga nnyingi ze tugenda okutunuulira eziguleetera okubeera nga gubeera munda mu nnabunnya omwo ate era ne gubeera trapped. Kati mu kufuluma gufuluma mu ngeri eyo ey'okubeera ng'omuntu anyampa. Ebiseera ebimu osobola okuguyisa nga muli mu kikolwa ky'okwezina. Ebiseera ebimu osobola okuguyisa ng'oba obadde nga bw'onaaba nga nnyimidde ne mba nga atuula. Kati mu kufuuwa obeera nga afuuwa naye ate ng'omukka guyitawa mu nnabunnya. Abalala osobola okubeera nga actually ekintu ekyo kituukira ku ssa ly'okubeera nga kati gufuluma nga tuli mu kikolwa kibeera kibeera kitandise okubikaminga worse oba okutandika okugamba nti kati kikweraliikiriza kubanga of course tekiri nti kya bulabe nnyo ku ggwe okuggyako in rare cases oba mu cases ezimu katugamba abantu nga 100 nga mukiina tuyinza osangako abantu nga 4-5 abeetaaga okulaba omusawo olw'ensonga ze ngenda okubawa wammanga awo oba gye tujja mu maaso. Naye gwe kennyini ng'omuntu kikuleetera okubeera nga toli comfortable. Just imagine omusajja ali kuzina eno ng'olinga anyamba ate ng'omukka guyitawo ateekayo omukira omukka gula ngo emmana ebeera egugunuka oba ng'obeera oyisa omukka wansi mu nnabunnyayo. Omukka guno eno ebiseera ebisinga ekiguleeta kwe kubeera nga ennamba emu gye ngenda okwogera kubeera ng'oli mugazi. Ebiseera ebisinga wabula si yeeyokka gye tunuulidde tugenda kutunuulira ensonga nnyingi. Omukyala ng'oli mugazi olina high chances nnyingi nnyo nga gyenkomeza okubeera ng'ogenda kufuna embeera eno mu bulamu bwo. Then ensonga ey'okubiri gye tusobola okutunuulira kwe kubeera ng'oluusi walongoosebwako wavaamuko ku lubuto oba wazaalako child birth oba wa-undergoingako wafunako surgery oba nga wakolako abortion. Bintu bisatu bisobola okuleetera okufuna embeera eno. Embeera eyo etuukawo kubanga nti nnabunnyayo erina okubeera ng'eri mu format stretching ate nga bw'eddawo stretching nga ate bw'eddawo. So abantu abasinga okufuna ekizibu kino mubeera mulina obuzibu bwe twandiyise pelvic floor dysfunctions nti oba disorders nti wansi muno mu binywa mu pelvic floor we wano wansi w'olaba nga wandibadde olaba nnabunnyayo yo weeri oba nawe omwami olaba like ebitundu bye ebyekyamaawo we biri wano muno muscles zino ezikwata muno ezo ze twogerako oba ze tuyita muscles ziri around ekitundu kyo ekyekyama nti mu magulu muno muntegeera bulungi mu bisambi byaffe nti ekisambi we kitandikira ne nnabunnya bwe batyo. So around this place gye tuba twogerako omuntu bw'agamba pelvic floor muscles. So muscles ezo singa ziba zifunyeemu obuzibu otuuka ekiseera n'obeera nga tokyasobola kubeera nga oholdinga like ng'omukka ogwo gutambula bulungi nga bwe gulina okutambula. Kati guba gulina okuyingira ne gufuluma naye gutuuka ekiseera ne gubeera nga tegusobola kufuluma gubeera trapped munda. Mu process y'okubeera trapped mu kikolwa nga muli mu kwezina omusajja ayingira bw'afuluma kati jjukira emaneeto bw'omuntu nga mwezina of course bw'emala okutoba balina okuyingizaayo. Kati waliwo gubadde nga gweyagalira singa oyingizaayo mukira gubeera forced okufuluma. Kye kimu n'omuntu nga obadde oyimiridde gye guli kati otuula gubeera forced kuba oba otadde okufuluma naye kuba nti gufuluma ku mpaka gukola saawundi eyo ebeera ng'omuntu anyampa. So kireetera omukyala okuluzinga self esteem of course kyokuleetera okwetya kiyinza n'okuviirako okuba nti ogenda kuddamu ku performinga bulungi mu kisenga nti obeera weeraliikirira. Bannange ate anaba yakagusonsikayo ng'omukka guyita bannange aba yakakola bati ng'omukka guyita naye nga ekizibu ekyo kijjanjabwa era kirina eddagala lye tugenda okutunuulira era mu maaso awo. So ensonga endala esobola okubeera ng'eviirako embeera eyo mbagambye omuntu nga wali ozaddeko of course zino pelvic muscles oba pelvic disorders abakyala abasinga tuzifuna through child births oba nga tuzaala olubuto luvuddemu of course luvuddemu oba oluggyemu ofunye surgery mpozi n'abantu abakola kye nandiyise
rough sex. Sandi agade kireta mu luzungu naye kanjogere bati oba okola ekintu tuyita rough sex mwabe omanyi omusajja nga akuzinira kumu atakugadde amagulu kigenda kuwa omwaganya empewo n'okuyingira kubanga akuzina ate bwajjayo omukira bwaguzaayo ate bya kumu atakugadde oba akugayudde. Abakyala muyige okubeera ng'osobola okufugira omukira mu mana. Nabasomesaako era vidiyo gye eri osobola okuginyoonya okufugira otya omukira mu mana. Bw'oba omanyi okufugira omukira mu mana kizibu nnyo empewo eyo okuyingira. So abamu tekibeera nti oba olina ekizibu ku masozo, tekibeera nti oba nti oyinamu obuzibu bonna but kibeera ku nzina ya musajja nti kasita ebeera so vigorous owesanga ng'oluusi empewo eyo eyingidde ate nebeera trapped. Kati mu kufuluma wano era mu kaseera ke kamu nga mwezina ojja kwesanga nga empewo eyo efuluma mu fomati y'omukka. Then ate abantu abalala bakifuna naye mmwe mutera kifuna nga mukola exercise. Bano abakola yoga, stretching exercises nammwe mulinza okuleetera emmana eyo okubeera ng'esobola okufuna omukka ogwo ne guyingira mu process eyo. Buli bwe gukuyingira ne gubeera trapped nga tegugenda kufuluma ojja kwesanga ng'embeera eyo oba imagine oli kutuula mu taxi nga waliwo abantu abamu nga ne style ezimu ez'okwezina mwazivaako dda mwazireka mulaba ndabe. Lwaki? Kubanga style eyo bakuteeka mu kabuzi ate ng'omukka guvaayo oba kugamba nti kakati tukole eno ng'ate omukka kukola ki guba disturbing. Of course tekiri kugwe kanti gwe awulira ng'oswala bate n'omusajja akuliko alina engeri gy'abeera akutunuulira oba gy'abeera atali comfortable about it. So si kirungi tuba tulina okukyejjanjaba abakyala. And bw'oba okiragajjalidde nga tokiwadde nnyo budde n'ogamba nti kankirekaawo yeggwe muntu gwe weesanga nga ofunye oluusi kye tuyita vaginal fistula. Abantu abasinga oba gwe nandigambye nti genda olaba omusawo yeggwe nga olina embeera eyo ekutuukako mu kwezina osobola okuba obadde oyizanga oyo ogenda okutama ng'owulira omukka gukuyitamu naye ate nga guyitawa mu maaso. Abamu bakifuna ne kigenda naturally just nga yakakifunaawo ng'azadde ekyo kiryokera abasawo balinza okugamba ekyo kiwemu akaddeyo maybe 1 month ogenda okuba nga kigenze. Abalala bwe kiba kiganye kirinza okuviiramu okubeera kyekiri kye nabagambye mu rare cases osobola okuba nga weetaaga olaba omusawo ng'ogenda kufuna kye tuyita vaginal fistula. Nti fistula ono ye muntu gw'osanga takyasobola siba musulo ng'omusulo we gukuluma mbiro olina kudduka mu kiyigo. Bw'olwawo nti nno osooke weeroboozeemu simanya weetooloolemu gukuyitamu. Obaddeawo ng'otudde ne banno n'oseka omusulo ne gukuyitamu. Obadde okolola omusulo ne gukuyitamu. Kitegeeza ogenda ota wansi masozo ziri very weak tekikyasobola holdinga musulo. Awo nno embeera efuuse yakazigezege. Awo mba nkusabirawo nga tekigwonoonye na budde ogenda olaba omusawo okebererwe era obeere ng'ojjanjabwa kubanga kiba kati ekiwundu kitandise okukola ki okusamba eddagala. Wabula eddagala lye nsobola okubalagirako oba ekintu kyeniyinza okubagamba okukola ekyamangu osobola okufuna okweyoteza. By the way abakyala mbagamba nnyo mufube okulaba nga mweyoteza. Fuba okulaba nga weekuuma ng'oli mukyala ali tight wansi eyo oba oli mukyala omufunda empewo eba tegenda kufuna mwaganya kuyingira. Njogera ku mmwe abalamu abatalina bizibu bya mbusimanya pelvic floor disorders mwengenda babuulira ekyokola. So osobola okutandika okukozesa ku ddagala ery'okufunza ekimankula takifunza nakisomesaako dda. Ddagala kye lisobola okukozesa kagundi kaneeno kakanyeebwa kafunza. Ebyo byonna okwata n'oyozaako n'oteekako amazzi agokya n'ojjamu amazzi agagokya oba okubabuukirirako ku muliro okukibabuukirirako ku muliro tuba tutabuuka buliko n'oyenga n'oteeka wansi oba n'okyepaddingisa. Kikuyambako okubeera ng'ogenda kufunda. Okwesitiiminga kikuyambako okubeera ng'ofunda. Ebyo byonna tetubikola. Then mwe abalina ekizibu kya pelvic floor muscles tuyina exercises gwe tuyita Kegel exercise. Kegel exercise wabika ebyenjawulo. Ogwayagala okumutegeerako osobola okumukeberako ku Google oba ku YouTube nkimanyi videos gye ziri n'olaba how to do Kegel exercises for pelvic floor muscles. Ekyo kiteekako bajja kulaga engeri y'okikolamu osobola okubeera ng'ogezaako mu mbeera eyo. Wabula akangu ke nsobola okuwa waliwo ka Kegel exercise abantu ke bakola ngako. You don't have to stretch your legs. Manya tekola squats ati nedda. Kano ko oyimirira buyimirizi ng'omuntu ayimiridde. Olaba ng'omusulo okuluma n'ogezaako okusiba then n'ota just okyemanyiiza bwemanyiizi.
ate kino kibeera ng'omuntu amiima omukira era bw'oyiga okukakolaako kikwanguyira okumiima oba okumiima omukira ng'omusajja akuzina. So obeera nga asiba omusulo n'ota, n'osiba omusulo n'ota naye nga teguliiyo. Kikuyambako zino muscles okubeera nga zizannya paka bwe zitandika okubeera nga zinywera. Buli muscles ze eza wansi awo zibeera nga nnywevu, kizibu okubeera ng'osobola okusanga embeera eno. Ayagala okumanya ebisingawo ku omusomo guno gwe mbasomeseza, osobola ogenda nayo ku mutimbagano n'oteekamu ekigambo vagina quizzing. Kijja kuyambako okubeera ng'otegeera ebisingako, how to deal with it naturally. Osobola otya okubeera nga bamikwano munsonyiwe. Osobola otya okubeera ng'okopinga n'eyo embeera singa ebeera efuuse waasi. Ddi lw'olina okugenda okulaba omusawo, ddi lwe kitalina kweraliikiriza. Abakazi bangi bakiyitamu kubanga mbabuulidde ensonga. Naffe abakozesa kanejemu n'abakyala ffenna abakozesa tampons oba abakozesa kye tuyita menstruation cups, ebyo byonna bisobola okuviirako kubanga oyina by'osonseka wansi eyo. Nze ndi muntu wa birala sikozesa ebyo. So kiyinza okuviirako okubeera ng'ofuna embeera eyo. So it's not only about omuntu okubeera ng'akuzinya nnyo, okubeera ng'okola exercise omuyitirivu, kuzaala biki twala tugende, naye osobola okweyambayamba. Fuba okulaba ng'emmanayo ebeera nfunda ebiseera byonna. Banaye mwefeeko bakyala bannange. Mubeera bulungi, Omukama abankumire. Temwedala subscribinga, kulikinga no commentinga. Omukama abankumire ate era abanjagalire bye munjagala byonna. Abasharinga mukola kya ttendo, abakomentinga mu abasi yeah.